ebiteeteeyi kale tubakulisaayo mu byemizannyo yonna gye musinzira okubanga tiputaba makyago olunaku olwaleero tubibaza okubeera nga temutwegattako kale tuba tuyingidde mu ntambuza y'ebyobulamu naye nga kikyali kikulu nnyo okubeera nga tukutegeeza jangu obeere nga teweefunira emijoozi wano ku wankaaki wa Bulange wankaaki wa Masengere mu Masengere munda buli wamu bw'otuuka tosobola kulemererwa kufuna mujoozi kinnuma nnyo bambi bwe ndaba omuntu ng'emijoozi mu bifo ebitundibwamu official gyaweddewo kati abasigaze ebiri esatu baguguza ebintu sente ezisukkamu kinnumamu abantu babajja bayigiriza kampala mpola so kakati jangu ogula emijoozi ejo nga bukyali fissaawo akadde kubanga kyemmanyi omanyi bino ebintu by'emisinde obeera nga atagende nekyo kikoma okugenda kirikoma okusembera kigenda nga kisembera mugenda ojjirira kakati waliwo abatanasalawo nti abanyinza okuba nnawenda kakati kyemunalaba kabaka ate nekyongera okukula kakati wandibadde ogula omujoozi gubeereyo wandibadde ogula omujoozi gubeereyo kale onaasalawo obusazi because at the end of the day tulina cause gye tulwanirira so kati onaasalawo obusazi okubeerayo naye ng'oguze ku mwaka akabeeyi kako so jangu beere nga teweefunira omujoozi ku lunaku olwa Sunday ffenna tukeera mu lubiri ate kudduka misinde gino gya kabaka birthday run okay kale kanyomero ntambuza y'ebyabulamu twatwogera ku nsonga eza obulamu day to day lives kakati waliwo omulimu actually gwasibyako n'omwana tiktoker abantu simanyi bwe tuyinza gudescribinga naye ennaku zino abantu bevumbulirawo kijoobu ekyokubeera nga babeera ku nnyonyi babatuma ne bajja eno katumwa that is the local name it's not written anywhere naye kati but you know tutonda tuli bantu mubakola omulimu ogwo no bangamba kibaluma okwanika omulimu gwabwe lwa nsonga nti buli muntu ayinza okuguyingiramu teba tusumbu emirimu egimu tugana ne tugisoba n'ogisoba nga giri wali giri open no batuufu nedda sayimo no bafukira batuufu wali wamu bonga baani no alikatigera kigambe ate ndaba kikwasizza n'ennaku something I don't understand sayimo if you're meant to be here ng'ojja kukola ku TV tekigana mwana mulala agenda soma mulimu ogwo era ng'ojja andulaba omulimu ogwo gulabika ng'ogunyoomebwa ate gulabika gwabiruka bibiri okubeera nga otwala migugu mu mpulikika kiwulinganga ekiwulikikanga ekitono kyokka ate bwe kigenda mu kwagala okukikola kinene kubanga kyetaaga ssente oyinza nokiteekamu obukadde 5 nga tonnakola oba ontegeera naye ate omuntu bw'akitegeera kikola abantu nga bamaze no buying a trustee and all that yes kakati bekikoledde bagamba tujja tukinyumirwamu nga tuli batono kyekibanyiiza okukyogerako ntima mibijja egibasumbwa wamma omunango omulimu ogwo atanagubuka gyeguli naye obanga osobola ng'oli muntu mwesiga nga bulijjo etuboogerako oli mukozi ng'ate oli mukozi nzijukira eboozi ebyo twali kweyapo ne Sebbanga esyalujja kakati Sebbanga aleeta kilo bamwe kilo zibaana mu 5 zibamuwa kale nyinyi yali tagikozesangako eya Fly Arabia nga tagikozesa kati ngakozesa Uganda Airlines kakati Sebbanga abeera mu line nga zolo naye ng'ate ye abaakola muganda wange nkwatiraako kakati nakuteekamu kiro ng'alina kiraawo ekibi kyakyo nti abamu bali bwe batikira enjaga naye kati ye atakikozesa because alina face oba omumanyi nti Sebbanga naye ali social nti ali hardworking ayinza okujja n'emigugu mingi nnyo naye obukozi bwe okusobola okutikka emigugu egyonna n'agitikka olumu najja nga hand luggage ya 15 naye nga ye eri mu 2 naye nga kulimbalimba bagundi onamala n'agikukusa n'agiyingira so yino banga oli mukozi nnyo nga teweetiiririra now okay that job has no problem nze omulimu gwonna nga tegunyigiriza mulala mulimu emirimu gye tuyize tulaba nga gikula even egimu nga gyandibadde gya particular sex naye abala ne bagiyingiramu nze nakula sibe nti abasajja bakola enviiri naye kati asajja bakolera ddala enviiri be basinga n'okweya ne bamusajja bakwata mu mutwe kiwulikika bulungi anyway nga omanyi opposite sex we are attracted to opposite sexes nti sayimo I will feel comfortable nga musajja yankutteko mu mutwe abakazi bannaffe olumu balina ebizibu byabwe omukazi waba akenda okukola masajja akwata omutwe guno kyovola nga mu saluuni bw'ogenda omusajja akusala enviiri omukazi n'akuwa masaaji so kulwokubanga omusajja yali attracted ku mukazi n'omukazi yali attracted ku musajja abakazi twagala nnyo botiki nga musajja yakufa tubalina obbawaana balina customer care tebalinga bakazi omukazi neyekoza n'akola bino neyekkaanya honestly speaking newogenda mu restaurant kati nze nagenda ngawe wajaluuna ayinawo abaana abalezi
bayinza okubudaabuda n'oba toolye n'oba werekeddeko munno n'abawala bakubudaabuda naye olowooza bakufitina kati ekifuna bulala ate omuwala gwajja kufaako nnyo gwe omusajja nange sirina kirowoozo waki omuwala aba nfitina nange kasera kirowoozo waki omusajja aba nfitina so either we katonda bwate bwe yakitonda mu nature so emirimu ne tugenda nga bala bagitekinga over nga ne bali bagitekinga over now so that is mirimu naye buli omu bujageredde osanga omusajja mbw akola makeup abamu nobalaba nga alabika birala kulokubanga yaga okwetasinga bakasitoma bano that neesebukawo nga afuniddeyo sente so everything tudde nti omulimu ogukola asobera nga ogukola bulungi savisi yo ngaetuuka bulungi kyekikola amakulu now bwe tukoma wano bantu babeera ku nnyonyi actually ennyonyi bazifuula bugaali waliwo olunaku lwajja nga byabuukinze tiketi emujje Dubai okukomawo Entebbe kati nga tavaako n'atava ku nnyonyi n'akyusizaamu bukyusiza n'adropinga bakira kinyo kikola ku Dubai n'aba nga atutte ebintu n'akyusizaamu bukyusiza ebintu n'abibaako gwabiwa n'akyusizaamu. You can imagine guys, twogera ku nnyonyi ennyonyi eyo webuka mu bbanga awo naye kutuusa awo e Nairobi katugambe we watono olabanga ewatono oba yagamanye nti e Nairobi wala tambulawo ne bbaasi eyinza okutuusawo mangu vugawo mu mmotoka yo kati ennyonyi etwalawo akabanga katini nnyo but distance tekendeerako so ennyonyi erina side effects zaazo yes tukola sente but wekidde eno mu bulamu olaba tata yakolanga safari n'agenda nemuwulira embara n'avaayo n'agenda eggulu najja nanga yennaaweddewo nga yenna olugendo lumukubye wetha bamuvuga oba yavuga naye ngaolaba lumukubye naye ennyonyi eyo ekisookera ddala erina emitwe ekibula nga atu bagenda nebagamba tubiyogera nnyo mu luzungu nina jetlag n'awulira nga yonna yonna emumenyeemenye ekisooka ogenda tula for some time mu kifo kyekimu ate obanga otambulanga bu short distance oba ojogajoga jjukira bucompilinga with time oli mu kintu ekiri enclosed waggulu eyo tulina bye twasomanga mu is it all over primary the higher you go so temperature zino nga bwe zigenda zikyuka zikuaffectinga ng'omuntu kyobalanga abantu abakola ku nnyonyi ba pilots ba hostesses batuuka time yonna ne babeera nga bakyuka bw'agenda eri tadda waliwo ate ttiimu ejja okudda okitegeera bwetyo naawo kebere olaba kidduka kyokka nnyonyi yennyini ebatutte aye tejja bazza paka ng'amaze ogikolako oba ogikyusakyusaamu ate nga it is considered a non-living thing. How about gwalina oxygen? So yes, emirimu gino nga tujjagala tulina ebintu byetulina okutunuulira ekisookera ddala tutunuulire nti yo stress egenda beerawo stress y'ennyonyi eri standard time ekisookera ddala olina okubeera punctual kati akoko kaka stress ennyonyi eyinza okundeka obudde buyise kati ngaabo abakyusa kati batuuse balina owa ebintu ku airport tebanna batuukawo kyokka in the next hour agenda kuddamu boardinga ate bitayagala birekawo eyo yokayoka pressure obulamu buno twagala olumu nga buliko kaweweevu omutima guno gwetaaga olumu n'obwongo nga buliko kaweweevu naye ng'oli under pressure abantu tewala abalinawo ebintu nga otumanyi bannayuganda ne bamugamba ku ssaawa 7 olina okubeera ku airport n'asimbula 7 okuva Kampala n'alyoka agwa mu German oba byoleese kati ng'ano oba oyingira n'otuuka obakeberera awo ebintu ane babako bebakwata kyokka tolina okukyusizaamu waliwo ekulinze egenda n'olwo ffenna tumanye ekibeera ku airport ezo slow lines zo ziri standard bye bakubuuza simaya clearing feeling obwo bugundi obwo it is all pressure tewabeera wali ku airport tewabeerawo kaweweevu okuleka nga olina ziri passport ez'aba VVIP naye ffe bonna abasigadde mu ngeri yonna mugenda yita it is standard and I think the process yabwe yenyangu lwakubandoze yabwe eri just quick I know so mu ngeri ng'eyo olumu olina osooka n'oweewumuzaamu ng'omuntu nti yes obadde oyagala okyukire naye weeweemuka essaawa nga 5 saawa bwe ziti wewe okakkanemu then ogambe ninayo no flight mu ssaawa 5 kansoke olaba newoba kati nze ngenda nenva wano nengenda for example nga mu gym nengamba ate ninogendako oba ku sitting room naye nedda kansoke nzireko kewaka naabeko I freshen up obwongo freshening up etandikira ku bwongo obwo gwe ng'omu olaba ne bw'oyingira mu nnyumba ne woba tonaabye naye n'otuulamu kkono kakkana
you've freshened up, then you can nobala ekiddako. So as a person olina okukola ki omutwe kati before you know omutwe gukulumye enjala ekulumye olumu n'ebintu byo tebikoze nga obadde obyagala oli kwekompilingako stress and kirala yo ng'ennyonyi ekudehydratinga because waggulu gye tutambulira actually banjonnyola airplane cabins have low humidity levels. Omusawo omu ali professional Dr. Goldman yaki explaining about 50% empewo gye tussa nga tuli ku nnyonyi eva wabweru kati ate empewo ejja ne moisture weegendereze nga obudde si nti nno bunnyogoga naye wano wetugambira nti oba waliyo olufu olwo oluwewoolo lunnyogoga kungulu naye ate lubanga olwokya so nga ffe ng'abantu luba lukuhydratinga. So oyina bw'obanga okozesa nnyo ennyonyi nti it will before you know nga ka skin ko kali dry ng'ennyindo zonna zikaze ng'emimwa gikaze and all that. So they advise you okubanga onywa nnyo amazzi okubeera ng'oli hydrated. Then of course endwadde ku nnyonyi okwo tebagenda kuganako ng'olina kifuba, tebagenda kuganako ng'olina ssenyiga. Abantu lwadde bino ebisooka ennyonyi nga womanyi nti it is a public transport buli omu afubutuka gy'afubutuse natulako n'omuntu ku nnyonyi ne ngamba bannaye nvaako ddi kisajja munyabubi yakolola olwo Katonda bayambanga obusatu talinaako gweyebaka gwali naye neyeebaka nempulira bubi nnyo naye okukola kwandibadde kw'abaddugavu omuzungu yali akolola kali nate nga ekinnuma kwakololola akola egenda seekomawo bwe bagikyusizaawo nedda e Kampala naga kuliko omulwadde wa covid ate saakololera ku everi nti batutusa ne batuzaayo eri era kale me I don't know I think abannayuganda be bantu bendabyeko okay I've never been to Rwanda naye mpulira babawaana obuyonjo naye nze kuba mmanyi abambeera okumpi be bagamba nti bebo abaveeyo ne be bakola wano nze mmanyi abannayuganda be basinga obuyonjo you people abantu bakyafu mu mawanga gaabwe gye bava omuntu nakola bukolozi takutte ku mumwa bw'ate bw'aba nakwata ku katebe akaddako ate kogenda otuulako n'olya ng'oli disgusted so oli prone to diseases bw'oba okozesa nnyo ennyonyi jjukira ye ekombooza wano nogamba nti tugenda Mbarara nomanya mulimu kale nawo muli bantu banjawulo but at least muva mu ggwanga yemu kyobalanga bwe twafuna covid kye basooka owummuza zaali nnyonyi because zireeta zikombooza and all that so olina okubeera nga wesanitizing obulamu bwo tobutwala for granted ojja kukola ssente naye omaliriza ate ng'oli mulwadde muzibu then nga tumaliriza of course amaanyi gakugwamu nga bwe nakunnyonnyodde nti air pressure is lower at higher altitudes so kikuleetera okugwamu nga oxygen so you need a lot of oxygen ekyo kiri abantu kye bagamba ndi fatigued at some point tulwana you can't know naye we fight for oxygen nga tuli waggulu eyo yeah so mu ngeri ngeri olina okwewumuzaamuko olaba bwo breathing in mu ngeri yonna you have to breathe out so oba weetaaga okuwumulamuko ogaininga oyo oxygen gobadde olwanirira ng'oli mu bbanga eyo n'ebirala pressure ku matu kyobola nga bateekako ebyo ekyo ekyo ekikuba ekyamatu ne gakutujja kira nga bateekako abamu usually omuntu ayinza okatawuliza na music naye ng'agabisse then kuba mwana mupya nti buli kimu oyagala okiwulire bannabawulire oba abantu banya wamma waliwo eyakabba bannaye kino nze njagala kibagambanga muntu wa bulijjo nange yandibadde nze nandifulumye nako nze saagenda omukwano gwange netangayo akabulaketi saye naye sinnyanga ku nnyonyi nga kaliko Rwanda eya nengamba ye yakoze ati ekisooka oba oyingira buno tobiwulira tobifaako nnyo oyinza okubaako ng'owulira olaba otukateyo ne babagamba okusiba emisipide mutagisiba abawala ne bagina babayamba ogisiba so kakati tomanyi oyinza olowooza biri part of the package and also the food that is gye basavinga ku nnyonyi eyo abamu abeerako enjala naye muluma talina galya bintu byatategeera tulira ka menu konna nga takategeera
oba aba agezezzaako okulya jjukira wazze tolidde ate ozzeeyo tolidde jjukira ate biri byonna byonna the air that you breathe in n'omaliriza nga obulamu bwo bukyankalanyiza so baddiya okukola mukole but consider your lives.